ddala mbasaba mwongere okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka zonna ezigenda mu maaso. Mwebale nnyo. Mukono Think Tank Forum tuwagire Ssaabasajja mu nkola eno ey'okulwanyisa Mukenenya. Muteekemu amaanyi mangi nnyo. Ekisinde kya Mukono Think Tank Forum ekyegattwamu abantu ab'enjawulo okulaba nga Mukono ebeera ku ntikko. Bazze ne bagula emijoozi ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe esangibwa mu ggulu Mukono okulaba nabo beenyigira mu kuwagira Kabaka birthday run ey'omwaka guno. Badde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Fred Yiga eyaliko omupoliisi. Ssekitulege Vincent Matovu yabakwasizza emijoozi gino ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe era n'abakuutira abaami okubeera abasaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya n'abasaba n'okwekebaza endwadde zonna. Abasajja tuba abasaale mu kuziyiza okusaasaanya akawuka ka Mukenenya eri abaana abawala n'abakyala. Ekyo nno kintu kikulu nnyo. Okulaba nti 23 agenda okutuuka ng'akawuka ka Mukenenya tufuma kafume. Wabaddewo obuzibu bw'amaanyi nnyo nti okwogera kukajja n'okukakkanako wansi ate ebitundu ebimu ne keeyongera. Naye Ssaabasajja Kabaka mu Afrika ye musaale mu bikolebwa okulaba nti akawuka ka Mukenenya kaggwaawo mu mwaka 2030. Naye ate tukoma ku ekyo kaakati ng'abasajja mbasaba n'eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka okulaba nti twekebeza endwadde zonna okugeza prostate cancer. Naye ate era n'abakyala waliwo breast cancer ne cancer omulala atera okuluma abakyala. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okulaba nti ebyo byonna tubyekebeza. Waliwo oluusi ensiisira z'ebyobulamu obuweereza bwonna bubeerayo ate nga bwa bwereere. Tukubirize abantu baffe ng'ensiisira z'obwobulamu zizze beeyunire ensiisira ezo kubanga byonna bikeberebwa ate ku bwereere. Gw'osobola okugenda ne weekebeza naye waliyo abantu asobola kugenda kwekebeza ndwadde ezo olw'ensonga za ssente ennyingi. Basaba tweyongere okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Emisinde ejja kilomita 5 n'eza wansi entonotonoko zijja kutandika ssaawa eno. Tusuubira zitagenda okubeera ssaawa 3 nga bonna bakomyewo ate nga tujja kubeera. Ssentebe waabwe Fred Yiga abadde ayogerako ne bammemba abazzeeyo okulaba nga bakima emijoozi zaabwe ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe. Abakuutidde okulaba nga abaami babeera basaale nnyo okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Abantu b'e Mukono essanyu lingi nnyo wano e Mukono nga Mukono Think Tank Forum and Associates tuzze okugula emijoozi okutendereza Katonda olw'okutuusa Ssaabasajja Kabaka ku myaka 7. Ekintu ekyo kirungi nnyo era buli awezezza emyaka 7 mu ggwanga lyonna mu kiseera kino omutanda waagiwerezza yeesuneko era yeeyagale era awulire bulungi. Omulamwa gw'olunaku luno baagututaddeko abasajja bagamba ffe tulina master key mu kutambuza n'okukendeeza ku bulwadde buno. Kubiriza abasajja bonna abali mu Think Tank kubanga benninako obuyinza obwamangu ennyo. Abasajja mwenna abali mu Think Tank Forum ey'e Mukono bannange omulanga guguno tukole buli kye tusobola tukendeeze. Kyenkola bannange saagala bakinkole. Lwaki gwe omwana wo ow'emyaka 18 toyagala bakimukole ng'ate gwe oyagala okikole ow'omuntu omulala? Lwaki omukyalo oyo gwe toyinaako obuvunaanyizibwa oyagala okimukole ng'ate gwe toyagala? Bannange abasajja tubeere mu kintu kino okutuusa omwaka mulamba nga tuli mu kikolwa kino
ekyokutaayiza n'okukendeeza ku bulwadde. Think Tank Mukono Forum mbeebaza nnyo, tugende mu maaso n'emirimu gye tukola, tukubirize bannamukono babeere wamu, buli kimu bakolere wamu, twagalane. Mukono efuuke district mu Uganda eyeeyagaza ate ffenna tugyeyagaliramu. Mbeebaza nnyo bye mwakakolako, program nene nnyo, tukwatire wamu tugikoleko. Think Tank Forum oye! Think Tank Forum oye! Baagaliza emisinde emirungi. Okwetabiriddwako ne yali mmeeya w'e Kampala Christopher Yiga era nga naye agamba mu myaka gye 93 gy'alina akuutidde abavubuka ddala okulaba nga beewala okusaasaanya kweka ka mukenenya. Nga Oweekitiibwa Ssekiboobo bw'atugambye, omulimu gwaffe omukulu kuba ku myaka gyaffe sirowooza nti waliwo agenda bwati, naye tusaasaanya amaloboozi eri abantu abasinga obungi naddala abaana abaffe abalenzi. Kuffe emyaka gino gye tutuuseeko ng'ejjange gye ndimu giwezeeko baganda bange, naye abaana abato bano abali wano kwiga stick to your partner. Togenda ng'ogenda ng'omala gasaasaanya tomala, ekyo kijja kutuyamba. Naye ekizibu ekiriwo kaakati mu bavubuka mu baki kwe kugenda oli wano oli wali oli luddawa. Ekyokubiri, abaana abalenzi n'abawala abeetegekera obufumbo mumalenga kwekebera. Mukendeezeeko eno gye mugenda mu kabbaala n'omusiŋŋaano omuwala n'ogenda naye omusajja n'ogenda ayinza okuba nga mulwadde already n'abeera nga asaasaanya. Naye senga kisoboka kyandibadde nga kikoleka omale okwekebeza olabe ddala patana wawe gwe ngenda okubeera naye mulungi. Bwe kiba nga si kyo ebyo bikoma. Mbagaliza emisinde emirungi, mbagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge amalungi, era ffenna tujja kubawagira. Neyanze kanjogereyo kano, bwe twali nga tuzzaawo Obwakabaka 1995 nze nakulira okuzimba ennyumba Buganda eNaggalabi. Navanga essaawa nga 8 ogw'ekiro n'enkomawo ennyumba Buganda Naggalabi. Naye era mba mpummulamu bwe nti Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'agamba yiga weebale ne muzzukulu wa Nsamba era ab'Engabi Mukama atwagala nnyo, akyanjagala. N'olwekyo ab'Engabi gye muli, abantu bonna gye muli, munaddala abavubuka mwegendereze ekigambo kino. Temumala gasaasaana, mwegendereze. Abafumbo seek your partner. Neyanziza nnyo neyanzeege, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bano bakomekeza n'okusimba omuti ogw'ekijjukizo ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe nga gwe gwetabiddwako Ssekiboobo ne bammemba bonna ba Fake Tank abava mu kibiina kino mu disitulikiti y'e Mukono. Yali mugezi.